Tubaniriza ku Big Brother Uganda we bali kutrava bali tugoberera aswente ebintu bitambulira ddala bulungi. Nkimanyi tukyali mu kiyongobero. Bibaddeyo bingi nnyo eyo naye ne tugamba waayi tetujja kusirika. Biri byaggwa mukwano gwaffe yagenda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abaganda bange assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Big Bro Jamal owena Kasege yebanzala okutali musango mutabani w'omubuulizi zino ensonga nabagamba ngenda batuusako nze ngenda noonya abantu bange bali bennyini ngambe nti kakati gwe manyi agumula mu kamera bamuyita Jovan Luzinda mukwano gw'abakyala ennyo namumanyira nnyo ku luyimba ennyo yali bamboseera waliwo oluyimba awo nze lwenakutegeererako nali nkola ku ssuubi nali nkolako naye manyira kumboseera if I'm not mistaken nga bwengira bwendi bwenkola show nga enamba esimu nfunako nnyo ku 10 musajja kubaako naye nga bwe baba basaba luyimba Jovan ate ng'olaba abayimbi abalala nga boota amasimu aboogera ku nnyimba zaabwe nga basajja babayiramu that means nti actually olinga David Lutalo era boota amasimu wabaawo ekintu mulimu abantu bolabanga namba ezisinga z'abakyala kuza kubalaba Big Brother Uganda. Okay, abatraba ku Big Brother Uganda mwebala okubeera mwebala okutuninga mwebala okwefiiriza akadde kamwe n'ogamba mwana kan subscribinge oba kandayikinge oba n'ogamba nti kaddata kange kano kankagabaneko ne Big Brother Uganda kyamaanyi nnyo ddala yama. Giovanni ng'obuze ekintu kiri nti okuleka omuntu wabanga talina mbaga wabanga talina mukolo si gwe muntu ogw'owulira nti nno yayimbye ku konsati wano wabula ate ekyembaga ogenda owulira ate buli omukolo ogenda olengera ku Zik TV kate mukolo ng'abadde ku guno olinnya omuntu w'amakanzu mikolo naye kituufu obuze owulidde sijja kugamba nti mbulidde wano oba eri kuba nze mulamu neewe ekintu kimu kasita nkola kye bayita a good work cause system mwendi siri muntu ayagala competition nti singa ngamba nti nkole competition n'abantu oluusi nyinza okumaliriza nga ate nfiiriddwa bingi oba okitegeera so nembanga you're not competing to anyone. Yeah, not competing to anybody. Era mukyo lwaki ngamba nti sina competition kuba benandi competing nze nabo they are moving out but and me if I'm to compete and badde competing n'abamukulu Misachi bamukulu Ronald Mayinja bamukulu Jeffrey yes ba David Lutalo naye kitegeeza nja kuba nyingiridde entalo z'ababede oba kitegeera mukyo nga nina kutambula mpola mpaka ate wenaatuuka mu regime yani eyamwe naate mwe benyimbira temulina ssente so nina bbawa katono nsobola okubaawo ate nkya mu nsange nga ndi wakabi nga nammwe muli bakabi musobola okumpagira obulamu obusanza otya eyo gy'otabadde eno gye weekwese gy'oli eno bwe ogikuba naye kugamba obula nnyo ate ekituufu kiri nti omuntu wabanga si mulabi wa mikolo nga si mukozi wa mikolo nga si kyayinza obutakufuna kubanga nze nkwegendereza nnyo nti at least emikolo olwokutaano olw'omukaaga Sunday oba otambuza bwoti TV n'olaba Jovan Luzinda lugaba omusajja ono ate yasigala yayimba mikolo awo wasalawo okutagetinga yes kuba tera wali sente bana bali ku byabo ate mu baloloza waliwo ekiri mu bbaala z'okoze ezo nnyini ate zoyonoonerawo wennyini bw'obadde kasi ate lwaki abayimbayo bo tebakola ate bakola wa mu bbaala kizibu okugabira emiliyoni 3 mu bbaala ate ku mukolo osobola ogifuna teka naye ne miliyoni 5 yes kalenza kuŋŋamba ki lwaki mba ntagetinga emitwalo 10 oba 2 oba 3 kale oba 5 eyo ba business I should bear the situation eno gyendi manye nti abantu bange benyimbira bo gye bali kyo kye nagambye wali nti nze abantu benyimbira leero abakulu eno kye bansindika okubeera boyimbira leero bali abakulu kye bakusindika eno yes okubeera nti bwe ngamba nti nzije nyimbire gwe
tonafuna sente nkuyimbira netonaba kutuuka kubeera bakuyita kuwasa yes okuba embaga ennene toneetegeka okyali mulamu bwakunoonya neetegese ntya nyimiridde ntya nfune sente nnyingi ate nze nyimbira gwe oyo aba amaze okuva mu bbaala ng'olwedde amaze oseetinze yes obanga mba ntegese rongi ng'ogenda kujja ongambe Jovan wadde millions 10 zizo zikubeeremu leero omwana ali mu bbaala tasobola zikuwa so oyimbira bali abasukkulumye bannaabwe Katonda baasukkulumizza kasita oba ng'omaze okuva eno lave kukubye abayaayi bakuyaayiza n'ofuna omuntu onoosettolinga nenyimbira n'abaana abayingira obuyingizi mu lave okitegedde Jovan tuddeko era wennyini mu ndongo okusoomoozebwa kw'osanze sofa kubanga wali omu ku baana abatandika the New Eagles abamu abatandika the New Eagles mwe bennyini era wemba sijjukidde bubi kati mu kutandika ate awo ne mujja nga museetulwa the New Eagles negendanga esattuka actually nemaliriza nti kati weeri era mulimu generation empya naye ate omukulu nti yafuna emirimu gyakwasaganya ne musigalamu maama Namatofu Jovan twakuliramuko waliwo obutalotalo bwaliwo bwali obw'endongo stiiru n'obuyitamu naye twagenda okuddamu owulira nze nagenda okuddamu okunoonyezaako okuwulira Jovan atandise bandi eyiye nga yiye sauti bandi wakati awo mbeera ki yakukaka okugamba nti naye kati kantandike kanneeyimirizeewo olaba muganda wange olaba leero okola radio okola record radio kyenja okugamba kiri kimu nti bw'okola record radio ate munayisi kyo kirooto kyo nti olina fiira ku record radio ate ekyala webanga ekuzadde ate munnange oba oli awo si mbuno olina fiira wa kitaawo oba okitegeera nti omwana alina ebirooto aleka bakitabo olw'okuba abaagala nnyo olw'ekirooto kino ekimusindika okugenda akigobe oba akinoonye ate akomewo ng'aleetedde taata enkota y'ettooke amuleetedde omugaati amuleetedde payinta y'amata ye mwana omugezi nange munnange nno bwe nali mu the New Eagles natuuka ekiseera ne ŋŋamba I think obudde bwebwo nsobola okutambula because nze nava mu the New Eagles nga sirwanye na muntu siyombye na muntu sina gwe nvumye n'olw'ekirooto kino ne destiny ekuleetera okubeera nga onoonya kiki wano webakutondera nti waliwo olina okubeera gwe yadde ogaana otya oyagala toyagala olina okukola ki okubeera wali olina okubeera kati destiny ne fate byansindika leero eno gyendi sijja kugamba nti gyendi walungi nnyo naate walungi kuba nti nfunirayo challenges nosobola okukyusa exactly n'okukula zikukuza yes zikukuza nti mu the New Eagles nsalabako ku bulamu bubi owulidde statement eyo gyekugambye mu the New Eagles tewalabako bulamu bubi yes I've never thought I never had era nze nabeera mu the New Eagles naye sirowoozaako nti ndibeerako ne mbulamu obubi yes wali baby nga bwekuba buli kimu everything nakwanze nembeera emu nze nti okubeera comfortable since my childhood ekyo muzeeyi wange yakinsomesa nti lwobeera comfortable obeera mu dangerous zone oba kitegedde kati mu mbeera eyo neneeretera okubeera nga nina okuchallenginga my presence olina okwenoonya yes mbuuze ddala wendi ddala wenyimiriddewo tetujja kugamba nti mbeera eri eyakujja mu the New Eagles okole sauti band kuba ogambye wali bulungi nga tosanga kusoomoozebwa wasalawo busazi n'ogamba kati ntuuse nkole ekyange natya mbeera nnungi mwendi wali comfortable very n'osalawo n'ogamba kantiteekyo kifaanaganako omwana w'abeera n'ekitaawe ewaka ng'omwana oyo emmoloka agivuga aba agyagadde essente bw'aba azagadde azisanga ku mmeeza emitwalo oba miliyoni emu gy'anaspendinga adde naye n'atamanyaako
Singa taata ono avaawo sente zinaazijjawa omwana. Yes. Kati bwe bulamu bwe nalimu mother knew it goes. Mama Irina anfaako nnyo, papa Geoffrey anfaako nnyo. Gyoli otya bakubira kasimu? Yes, we talk. Naye kimu era baŋŋamba ekijja okutuluma nga totuukiriza bye wagenda kukola. Oba kitegedde? Ekijja okubaluma kwe kuba nti situukiriza. Obagamba ogenze kutandika sauti band. Kutandika bulamu. Obagamba ngenze kwenoonya. Ngenze mu nsi kwenoonya. Ne bakuwenyisa ne bagamba genda. Tuuka bulungi. Big Brother Uganda gy'oliko subscribe nga likinga, go in a comment section oliko obubaka ndine Jovan Luzinda tunyumyanyumyamu. Oba oli awo si gwe gusoose oba ogusembyeyo tujja kumunoonyanga. Actually tujja lambulako ne ku sauti band ye one time tukireeta. Alina abaana batendeka, abaana bangi nnyo. Jovan, briefly njagala onyonyola omulabi. Waliwo federation eyazze y'abayimbi. Tubadde tumanyi ffe abagoberezi bammwe nti tumanyi mugwa muwuma. Kati wuma eri awo. Ekyasinze okutabula ate tulabayo bammemba abamu oba abakulembeze abamu abawuma into the federation. Kino kireseewa wuma okubeera nga ate eringa ezingiddwa mu nkwawa ate gye tubali tumanyi ebatwala. Kwekyo ekya federation ne wuma ekisooka ebigendera bya wuma byabula. Nze wuma mwendi oba nalimu oba simanyi oba na mwendi oba siriimu ge mazima mato. Teweewandiisa. Sibitegeera. Naye nga kyokka ate ne mu federation bwe yazze lwakuba yo kale bwe yazze nti saakitegedde lwaki bamu n'abamu be bayiseeko. Tebabayita mwenna. Nabuulira gwako. Bayiseeko bamu n'abamu nga basinziira ku muyimbi we yali. No, tetumanyi kituufu kyeki. Abulanze ekibuzo ekigundi kyegambye nti saategedde lwaki bamu n'abamu be bayiseeko. Abamu ne batabayita. Yes. Mwali mu federation. Federation sijja kulimba oba mwendi namo oba siriimu. Oba kitegeera. So tuli awo. Tomanyi oba mwoli oba toliimu. Mu bufunze n'ebigendero bya federation tobimanyi. President yekenzo. Vice Shiba. Olaba. Bagezezaako kuliita ne Juliana Kanyomozi naye ayinamu ekifo. Balina abayimbi bambi be bataddemu abasinga nga mwebali abayimbi bennyini. Yes, bonna abali mu bayimbi. Kyokka ate ekintu ekisinga okuba ekiri dangerous kwe kuba era kyenkusookezzaako nti bwe baayise bayina ebyana n'abaana. Ani yabadde ayita? Simanyi. Kuba ogamba kuyita ebintu obiba binoyita mu mawulire ne binoyita mu mitendera kale kyenja okugamba. Kibane waliwo ekintu bwe kiti ne bwe kiti naye tuli mu kugundi bweti ne bweti ne bweti. Okulonda kye nategeddeko nti kabadde kalulu ng'ate ka mikono. Simanyi. Simanyi. Yes. Stakeholder in this industry. Yes, I'm a stakeholder. Naye munne waliwo abatwala industry eno okubeera nga it's owned by them. Kyova olaba kye nagambye mu ntandikwa wali nti nze ntya okubeera comfortable mu bulamu. Naleka kitange mu ndongo ne mami wange mu ndongo mami Irene ne mukulu Geoffrey Rutaya sobole okuyingirira ndabe ki kyennyini. Bwe nabaleka nsobole okusisinkana ebintu ebyefaananyiriza bwe bityo. Bwe najja mu nsi ne ŋŋamba
munsi by the kino kanti kugambe never okubeera mu nsi ng'ensi terina kyekwagalako obanga terina kyekweguyako. Yensonga lwaki osobola okulaba Sauti Band leero nga nfiirawo oba kuvaamu mannyo oba kubulira mu ttaka oba ki erina oyimirira ate erina okuleeta abayimbi. Lwaki? Nti nange neetaaga ensi entegeere ngaani nga Luzinda yayamba eyateeka ettaffaali ku industry nga mukulu Geoffrey Rutaaya. Yes, saagala mbeera ensigo mukulu Geoffrey Rutaaya gye yasimba ku lwazi. Okitegedde? Papazi Sport mwebale okutugoberera naye temwerabira sa Misa Kisemakula alina kuzomwe zigenda bera 19 mwezi guno gwennyini ali ku Serena Hotel. Serena Hotel MTN yekitaddemu ssente naye erina ekyenjawulo kyekoze bw'osasulira ku Momope bakuwa discount ticket osasula ng'oliwo ku mulyango. Bw'anaavaawo agenda ku Maria Flow Masaka era mwabe Masaka mumulinde agenda ba akikwasaganya mpolampola. Concert gye tusigazza eyaddala mugende muwagire Misa Kisemakula omusiime wa Kabaka abayise alina show 2 Serena Hotel na Club ne Masaka ku Maria Flow. Tewerabye banafa ba Central Property Estates bano bateekamu ssente ate era nga abantu bano batunda ettaka kuva ku miliyoni emu mpaka waggulu eyo. Mwe baganda bange bali mu biyumba banyinaffe mwe bakadamu bane basekadaama amannya ago siga kujeregerera naye ndowooza gajja bwe gatutuulira babayita bakadaama ne basekadaama naye mulimu abakyenyumirizaamu kubanga mwe mu kisingo ky'emphasizinga naye mbaagala nnyo kubanga bambi mungoberera mwebale nnyo eno kyalo mwe mugifudde naye kati twakomyewo loud and clear buli kimu kiri clear temuddamu kumbuuza bibuuzo okoleka genda mu comment section otekawo omuntu gw'oyagala gwemba nkuletera oba gwemba nnyumyamu naye omubuuza ebibuuzo bye lekawaawo wansi ogambe nti Jamal tuletera ono bwati ne bwati. Tewerabira banafa basoneyes Carpet World bano basangibwa Katwe balina kapeti zonna eza buli woyagala wonna nti kati nyumba offices kinaabiro fumbiro Carpet World Katwe okulina na diary otuukawo naawe omusuubuzi bakwaniriza Big and Bigger Vocational Institute balina Kaseke ate mpozi ne Kasubi tulinawo branch kube namba y'essimu eyo gy'olaba osobola okuleeta omwana wo ne tumubangula mu misomo ebyemikono naddala eby'enviiri kutunga saluuni kubajja kuzimba computer ebya media bweyagala kusoma ku radio oba ku TV genda Big and Bigger Vocational Institute tujja kuba tukukolako bulungi. Ndina Jovan Luzinda copyright law weeri kankutwaleko kaawo katono kubanga kati omanyi mmwe actually tubadde wano nga tuli off air mugambire nti omukyala copyright kubanga ffe twagitegeera nti copyright law weeri naye abayimbi abatono be bagiteeka mu nkola ogitegeerako. Copyright law wano teriiwo e Uganda. Mateeka gyeri teriiyo ate wano e Uganda otunda amazzi nga yes wano e Uganda wotunda ebintu nga tebituukaganye na mutindo wokka mu nsi yonna kyenaakalabako. Yes kati gwotunda ndongo nze waliwo nga tetuukiridde nga tebiri nawo waneke tolina copyright naye ne babigula. Yes olwokuba gavumenti ejjamu ssente ani alina okuyamba ekintu ekyo gavumenti. Yes gavumenti yennyini. Mwatwalawo obudde ne mugikola gwe n'okirowoozaako n'oleeta proposal nga mu bibiina bakiriko era ne gundi twabadde mu gundi eyo mu eyabagitani Federation era kyayogeddwako era I know ku luno osanga kigenda kukola kigenda kubeera olw'ensonga nti Mama Nabbanja yakyemphasizinzeeko ekiraga ekiraga nti kirabika kyandibeera ebigambo by'omuntu tosobola nnyo kubiyimirirako n'obyesigamako
cause banji bateesa bonna. So niya kyemfasizingeko n'agamba ate era kizibu nnyo y'okubeera mu kintu nekitakola ngeri gyakyagalamu. Abana bangi. Yeah. So that means alina kya yes, ayinza okuteekawo ettaffaali. In that, so that tubeera nga tuganyulwa mu ndongo yaffe. Okay. N'okukola music omulungi ow'eggwanga ayinza ate okutunda eggwanga ate okuvaako wano n'ebweru waayo. Jovan nga tuvuddeyo eyo kati nnyo nga tumaliriza njagala oyogere ku Sauti Band kubanga yo tugikonyeeko bukoonyi. Sauti Band wagitandika gwe direct oba oyinamu abantu abalala? Ninamu ne bannange abalala bwe tukitambuza. Tosobola kutambuza kintu bw'omu. Oyinamu abalala? Yes, ninamu abo abagamba katukolemu bwe tuti katutambulemu bwe tuti katwana otambudde nnyo wano bwe kityo. Okay. Yeah. Empagi kize mwesigamyeko ezitambuza Sauti Band? Empagi kwe twesigamye tusingira ddala kukola music mulungi. Kyo kisooka. Ekyokubiri tuyimiridde ku mpagi ey'okuyamba music wa Uganda okweyongera waggulu, so si kukola music ali half-baked, kukola bubblegum music akuba wiiki emu ate enkya ne bivaawo. N'obanga omuntu owuliriza oluyimba leero ne lukunyumira ali baana lwanyumidde olwo enkya omwana Adamu n'alukuba kule nogajjako ebiyimba byo. Kale kyo first kye tutunuulidde music omulungi. Music asigalawo nga bw'olaba Afrigo bwe yali, nga bw'olaba Mukulu Lutaaya, bamukulu Research, mukulu omugenzi mukulu Fide Bongo Lutaaya, bamukulu Eri Wamala, bamukulu Kafeero, ebintu ng'ebyo. Asobola okusigalawo ebyasa n'ebyasa ate n'ensi ne zisigala nga zitwogerako nga zeebuuza music gwe tukola. Because still paka kati baboogera ku music wa Uganda, music waffe gwe ba fronting. Era oba okyegendereza music waffe abakola music ono gwe tuyita bandi music kikuleetera okulaga nti music waffe ye spinal cord wa music wa Uganda. So ffe bwe tuva mu industry baba tewasigadde kiriwo oba kitegeera. Oyinamu abaana? Ninamu abaana. I have like 30 people now. Ate nga nkyayingiza abalala. Obabeezaawo otyo? Mbabeezaawo Katonda. Bagamba nti bw'olimpita ndi kuyitaba. Ate era ndiwa omulimu gw'omikono gyo omukisa. So kano tasobola kwolaba nga mutudde wano muli bangi nga mulina ekiruubiririro ekinene n'akuleka ostarvinge oba ofe enjala. So Katonda atuyambye nti atubeezezaawo since COVID paka leero. Besides music, olina business endala gy'okola? Besides music, yes, nina business endala gye nkolera music. Ombuuziza nti ng'oggyeko music? Yes. Business ki endala gy'okola? Yes, besides music, nkola music. As a business? Exactly. Siyinza kweyongerako awo. Sibula abatulaba. Abatulaba. Abakulu baba balowooza nti bo omuntu okukola music ng'ate oli mu music mbu oteguba mulimu. Naye by the kisse nnyo industry ya Uganda nti abantu abajja abangi bo balowooza nti music si mulimu. Music mulimu, nakitegeera nze. Kubanga waliwo abaana abanzikiririzaamu kugamba n'atandika okubaako n'embeera gy'akuyisaamu naye nga ndongo yeekoze eki. Yes, kati kankubulireko kano n'abalala bakategere. Nze ndi muyimbi atali selfish. Lwaki ngambye nti music is my business besides music. Bwekiti nti nze bwe mba nga nyimbye owange music nkitwala nti am the capital. Yes, I'm the capital. My capital is my songs. Nakitegedde? My songs mwezija capital nenteeka mu business eya music nga bw'olaba Bekiba is my business. Bekiba music wo gw'ojjamu noteeka mu Bekiba naye agenda oyimba oba ayimba nayimba olimba lwe bayita azuuse olimba netuteeka ku channel nenzijjako ssente ate nenagenda nakola emikolo nandetera ssente.
That is my business. Besides music. Okitegedde nsigala ntudde waka but I'm working still. YouTube channel nereeta, TikToks nezireeta kuba byonna biri monetized byonna. Katuyinza kuŋŋamba ki? I'm seated here but money is coming. Kyekyoyagala nti endongo gy'oba okoze ebyasa n'ebyasa abaana n'abazzukulu bamanyi nti Yiino Luzinda yalekawo. Teri mwana wange agenda kuba mwavu mu nsi eno. Teri muzzukulu wange agenda kuba mwavu mu nsi eno. Bw'oba okyayimba. N'abantu benkolagana nabo bwe mba nkyayimba tebagenda kuba baavu. Because this is a company. Yes. Whereby bawa ssente buli kimu ekikola. Jakuza nga tuli ku Sauti Band. Sauti Band mutuula bwe ekitebe kiriddawo. Sauti Band ekitebe kiri era muno Mbuziga mwennyini. Okay. Tukwasaganya mpaka Katonda tusiza we twagala okubeera. Okay. Abatraba sense mwebala okubeerako, mwebala okugumiikiriza, okubeera nti kwe muli ate okufudda mulinze mulire biki ebinvaamu. Kyamaanyi ddala, you know, mbaagala nnyo ate era ndi baagala paka kuba nange munjagadde awatali yadde okunkwenyakwenya. Mpozi oli mufumbo? Sinaba kufumbirwa. Naye bwe naafumbirwa it's okay, time is coming for that. No, what's that? Yes. Naye nakuzi n'abalenzi bafumbirwa bagenda abakazi abakazi be bawasa nkutidde ebyaleero ati zina bakyali bange nga abafumbiddwa bulungi nnyo. Obuzibu tuba tumaliza ate noyagala twongereyo lindako ali kati waliwo ebintu ebimu byoleeta sinnafumbirwa kati kwe kugamba abasajja bawasa buwasa kati kunogamba bakyalinyumiza batya kati bo be bawasa akugamba akola ki ku TikTok terobeerako mbeerako naye kitono olabako bagaya abajja nga bakoze obunyama we bati abasituzi b'ebyuma baba bakoze obunyama najja nayimira natandika okwekomba emimwa bwati. Such people kati abo baba bafumbiddwa baba beetezi bwajja neyengira bwati nakola bwati najja balina engeri bakolamu, you know, batobikola ng'oswala tasobola, you know, oba olabanga byenkola bannaye no biri disgusting. Kaba yetegaani yetega bakazi ku TikTok. Abakazi nabo gye bali abagala owasa abawasa abaana balina ennaku zino abakazi balina ssente naawe kyoga tokimanyi. Golowooza abakazi b'abagagga abafa babeerawo bati iye kati kyogamba bali bameka abo akakati va ku abo abawala b'abagagga babeerawo batya abawala b'abajenooza abawala b'aba ebyo bawala b'abakirumira baani bebawasa. Yes, tebawasa balyako buli kati abo abaana tebafuna mu gundi eri ntuufu kwa buli omu abazze kufuna ki abanoonyaamu ssente. Like omuvubuka asobola okujja n'amanya naye gwe emboozi ejja kuba yalula emboozi wabale gyobalire ddala gyobalire zinagenda zaatubulire kubanga alayika alina ekiboozibozi ekyo alina mikwano gye 10 abafumbi ate balayika basukkawo bangi anti feyagala munda bakunyumiza ki kitekireyo gyetubeera tulaba ebintu nootya n'owumula n'ogamba kino bwe kiti nga bwe kiri ng'omusajja yafumbirwa bulungi nnyo yaba alongose ewaka njagala nyemboozi eyo yaba alongose ewaka katuufu se experience nga wakuba n'ensanga omuntu nanyumiza bulungi like byoyogedde mbiwulire gyebiri naye njagala nnyo omuntu alina story kalinga bwagayita mikwano gyo. Omusajja wabanga oli musajja ewaka tosobola yita mukazi wo nti baby ekyo kitegedde bw'oli musajja ewaka wakiri omuyita oba my love obugambo obwo buwooma ennyo
kati bamuyita baby bana bawulira nga alina omuwala amuyita baby baby alo baby wange ali ku ssimu naga baby olaba nze leero akaaba ennaku ekyo ekibozibozi ogenda kinyumiza naye olina bwewayiriza waliwo abalina laabo ng'ayita baby nze kakati nze girlfriend wange olina girlfriend nze sikozesa bigambo mbu oba kaŋŋambe baby for what okozesa ki Love. okulawo omuntu kyomu my love munange wange obuzibu bw'omuntu oyita baby okisangawo anti kakati abamu babayita bammami omanyi lwaki babayita bammami negwe nayita lindako naye ninayo gwe mpulira ayita mami gomanya siba na kumigo bamukuba n'omukuba ate omukyala nga muyita mami kakati kankugamba ekintu kimu omukyala batera yita abantu baabwe nga omusajja yawasa batera bayita oluusi mukama wange ani ayita mukama wange omukyala mukama wange my love lindako omukyala nga yayita omwami omukyala yaba yawasa olw'owulya nga ayita mukama wange oyo omusajja yaba yawasa mukama wange n'ageza ajja wano oyo omusajja yaba yawasa alina authority ku mukazi oyo omukazi kasita omulira ng'ayita sweetheart kitegeeza smart wire olwo omusajja alina ekibozibozi genda kumukuddizaamu toyanze ngwebalinyo webalire ddala tuddemu okuwuliziganya oba okulaba nga tweraba webali nnyo webalire ddala bannange mbatumirako nnyo abali Saudi Arabia, Oman, Turkey, yonna bannange Zwena e California mukwano webale kunjagala n'okulabanga ebintu bya Jamal webale nnyo webalire ddala waliwo omukyala Luzinda yakunsaba bannange kijaba kinkoze bubi nnyo omukyala ali South Africa mukwano Esther webale nnyo webalire ddala muwagizi wo Esther nsanyusa okuwulizaako munange Esther era olunaku olumu manyi Katonda ajja kunsobozesa nzijjeko e South eyo ate tukwasaganye emboozi egw'amakerenda akumu atakumira mpeera temwerabira papa agenda Semakula at 46 Serena Hotel 19 tubeereyo tumuwagire akumu atakumira mpeera Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangala mweraba bannaaye ye